DNA ye yadda mu kifo ky'akalira. Omugagga Kasajja awagidde ekya DNA baali bamusibye abaana 13. Yali manyi nti mpeza abaana 26 ne DNA egenda okuggwa ng'asigaza 13. Gavumenti etandise okwekebejja gye bakeberera DNA. Tunamala okulambula tujja kuwulira bannayuganda ebifo ebituufu. Akalulu ke Oyam North kagweredde mu kwesonga munnwe. Omukazi alumirizza bba okumwemulira mu bantu. Ajewaga nakugamba ono omukazi akusinga kino. Kale munnange nyongera kukwaniriza agataliiko nfufudu gatandise n'abantu ab'enjawulo abongedde okulaga obwetaavu obukebeza abaana endagabutonde okumalawo omuze ogw'abakyala okusiba abasajja abaana. Omugagga w'omu Kampala Festo Kasajja y'engeri yokka gye yawonamu okumusiba abaana 13 abakazi bwe baali bamugambye nti abaana abo babe. Omugagga Festo Kasajja etteeka lya Katonda etulagira okuzaala okujjuza ensi yali alikutte bulungi kyokka embeera y'abakazi abasiba abasajja abaana n'okutuusa kati akyagirojja. Muzeeyi Kasajja akkiririza mukebeza abaana endagabutonde nga yasooka kukebeza omwana wa muganda we ng'ono yafa n'amulekera. Omukazi omwana abawwe oba muzadde mwani oba muzadde mwani asigala omwana wa mukyala. Akati taata gw'olina okwezuula naawe kwoli mulembe kati guno gwa .com kakati DNA ye yadda mu kifo ky'akalira. Agamba nti ekyakebeza omwana omusaayi engeri gye yali yeeyisaamu etaali ya mu kika kyabwe omwalinga n'okuwutula abasomesa. Yakuba n'abasomesa ninga tuli mu kika kyaffe ono omuze nga tetugulina n'enfaanana yokka eno nga tetugirina mu kika kyaffe. Ng'ayita mu pulogulaamu yaffe eyataasa amaka ge munyumire nnyo yamuzibula nnyo amaaso era bw'atyo yakwata n'abaana 26 n'omwana ono bonna n'abatwala ku musaayi. Kyokka ebyava mu musaayi byagenda okudda ng'omwana ono tebamulinako luganda nga n'abaana 26 be yali ayita babe alinako 13 bokka. Ekiseera yali manyi nti mpezezza abaana 26 ne DNA egenda okuggwa ng'asigaza 13 twagabanira wakati ne DNA n'oli yennyini kaluzaala nga naye si waffe. Okusinziira ku Muzeeyi Kasajja kati mu lujjaali lyafuuka tteeka okebeza omwana nga n'omuzzukulu tamutuma linnya nga DNA tennaluma. Era kati buli kakaana akazaalibwa okutuuka ku DNA n'abazzukulu bonna situuma muzzukulu nga tebanagenda ku DNA. Yeebaza Mukama kubanga abaana bano baali bakyali bato nga tannabateeka mu nsimbi nnyingi bw'atu n'alabula abasajja babuuka n'abawala okulya kamanye. Naye ekyannyamba nti abaana bano bonna abaawanduka bw'oggyeko abakulu bali ababiri bokka be nali seekakasa naye bano bonna abasigadde bonna bwali bukyali bwana buto ng'akasinzeemu olwo kagenda mu P1 nga sitabateekamu kiringi nnyo kubanga zoli njagala abaana nga 10 lwensonga nti tesiri ku nkola y'abazungu eyazaala babiri. Olwekyo buli musajja wonna wooli ng'olina abaana wabugama olina bameka nga tolina DNA yaabwe si babo. Kyokka asira bakebeza okugenderera amalwaliro gye bagenda okukebera endagabutonde. Buli musajja yenna waali mu Uganda alimu akategeera. Kebeza mangu abaana b'omanye baana abatuufu b'olina n'abatali babo. Awo ge mazima n'obwenkanya. Ayogedde ku nkaayana eziri mu famire z'abantu olw'ebyobugagga nga kiva ku baana abaali ensobole. Kubanga abaana kyova olaba nti abantu bonna abasigale gundi ate bwe yava mu bulamu bw'ensi abaana bonna ebintu babimaze babisaasaanyiza bwe babisaanyizzaawo battiŋŋanye olw'ensonga mulimu omusaayi ogutaali gulwe. David Sekayombya yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ng'okukebeza abaana endagabutonde kukutte wansi ne waggulu gavumenti esindisa abakugu okwekebejja wa omusaayi guno gye gukeberebwa n'ebyuma ebikozesebwa. Ministry y'obulamu esindisa abakugu okwekenneenya ziddabaatule zikeberera gabutonde okukakasa bye bakola bituufu bikakasiddwa Dr. Daniel Kyabayinze Director y'obulamu ebyolukale mu mboozi y'akafubo ne Bukedde TV. Abantu abadde bakola
okukebera kuno twagala tukwasaganye tumale okumanya ebintu bino bigenda kutambula biti. Agamba tulukubagana empa kugenda mu maaso ku ndagabutonde minisitule esinkanya abali ku mulimu guno okulira abatole ez'obwannannyini gavumenti, minisitule y'ensonga ez'omunda, poliisi na buli akwatibwako. Tukyalira ebifo ebyo tumale okumanya ki ekibadde kigenda mu maaso, ebitundu ebimu tubimanyi. Agamba nti bakira ebintu kisande minisitule okulungamya engeri okibera ndagabutonde yekolebwamu n'okuweebwa ebiragiro okuva ku minisita waffe yandiyagadde amanya ekigenda mu maaso, ayagala kuwuliziganya n'abantu abakola emirimu egyo n'ebirala bitubadde tulaba amawulire biyinza okuba nabyo byayongeddeko. Ategeeza nti abakubi basindise okukebejja labatule zino zibanakasa zizuke zigenda okkirizibwa okukebera ndagabutonde kitaase bannayuganda. Tulina kye tuyita ba scouts abagenda babuuza abakola emirimu gino. Yakulira ekibiina Omugagga abakebera omusaayi Dr. Sally Grace agamba nti kisaanidde gavumenti okulungamya ku nsonga eno okuwala obufere obwandi yetubeseemu. Ogamba nti no baagala kuregulatinga DNA testing si kibi, of course regulation bweri si kipya. Agamba nti balinze okulungamizibwa kwa minisitule ku nsonga eno okuwala abaatule entono ezikebera ndagabutonde. Waliwo kye tuyita sample collection centers nti bakuggyako sample ne bagiweereza mu lab enneneko okukola DNA testing. Naye kati obuzibu obuliwo omuntu wakuggyako sample bagiweerezaayo oba bagiraleka buteresi ne bakuwa result. Awo budde n'abakebera ndagabutonde okukola omulimu guno n'obwegendereza kuba kiyinza okusatulula amaka. Buli omu alina okwerowoleza ki ekituufu kye yandikoze. Ebiwe biriddewo ng'omusawo ajjanjabisa obutonde Saddam Rashid Lukwago naye akyalo jjingiri mukazi we yasooka yamusiba omwana ng'amusasanyizaako ssente mpitirivu. Agamba nti omwana yamuzaala akyavubuka nga alina 17 era akaaye. DNA test wendinza ayogera kati we nagikolera ng'omwana ali mu senior 5 omusajja mukulu zigenda okudda ng'omwana si wange eyali first born wange omwana gwe nali nsookeddeko okuzaala. Essuubire wamulinamu namulinamu n'ekyobusika nali mazo kimwambaza nze. Agamba nti okutwala omwana ono ku ndagabutonde kyava ku baana abawala baazaala okumulopera mukulu waabwe nga bwabeesizaako mu ngeri etasaanidde. Abaana bakeera ku makya ne bampa lipooti ng'ono muganda waabwe abadde abakwatirira. Era omwana namubuuza bulungi mu mirembe ne twogera mutabani wange. Nangamba nti dadi nti ekyamazima kyabaddewo. Ategeeza nti kyamutiryako kebeza omwana ono nga si we kuba n'otulo twamubula. Funo okwennyamira kyanteeka wala nnyo fakiti ndowooza nakati nze bwenkijjukira mpuliranga era bwe ndaba akirimu nzijjukira akaseera kali. Ekyamujja mu mbeera ye mwana y'omu kumupangira ababbi bamubbe nga bayise omwaka kyava yamugoba waka nga amaze okuyita nnyina amufunye ekitabo omutuufu. Lukwago ategeeza nti alina abaana 14 kyokka ayagala kuzaala 7 ate ne balina ayagala kuddamu kubakebeza endagabutonde naye akyasonda maanyi. Naye nze omwana we bamuzaalira nga nzijjako sample ezange ate nga ntwalako ewalala kati bano aba wansi bo nina obukakafu naye waliwo awo mediamu awo abaddirira awo mbatya. Shamshad Naluja negisipaatisegwe bakusakidde guli eno lwawukede TV. Webuwungeredde mu ssaza lya Oyam North ng'okubala akalulu kutandise wakati mu bunkenke bano bazzeemu okulonda okujjuza ekifo ekyalimu eyali minisita Charles Engola. Olwaleero abantu ba Oyam North County bakedde kusuula kalolo okujjuza ekifo kye yali omubaka waabwe omugenzi Charles Engola era nga ye yali minisita omubeezi ow'abakozi. Ku ssaawa 10 ez'okumakya akulira akakiiko k'ebyokulonda atandise okufulumya ebikozesebwa ng'emmotoka z'ekitongole bwe zibitambuza okubituusa mu bifo awalondebwa ebyenjawulo. amateeka gaadekwalenga nti polling stations ziberenga da open by 7 tuba tulina zidisipulitinga ng'obudde bukyalimu. Wabula bano bataataaganyiziddwa ekiro ky'enkuba etandise okutonya ku ssaawa 12 ez'okumakya ng'eneremeseza abantu bangi okukuba akalolo. Mu bifo awalondebwa gye tutuuse tusanze abakola ogw'okulondesa bajegamye ku mbalaza okutuusa lwekedde olw'okulonda ne kugenda mu maaso. Akwatidde NRM bendera Samuel Okero Engola alondedde mu Town Council eyeeyikemye ate Daniel Okero akwatidde NUP bendera alondedde mu Oyam Town Council ng'owa UPC yalondedde mu Otwal Town Council. We expect to carry the day today
the Uganda People's Congress Party Alanyokwi. Samuel Engola oluvannyuma lw'okusuula akalulu ategeezezza nti enkuba ekedde okutonnya eraga mukisa mu buwangwa bwabwe era asuubira buwanguzi. Katandiseemu bulungi kubanga wano mu kika kyaffe enkuba bw'etonnya giba mikisa n'olwekyo tusuubira tujja kasitula. Ye munene UP Daniel Okero ng'awerekeddwa kabaka ba Parliament okuli owa Mawokota North Hillary Kiyaga n'owa Busuju David Kalwanga bategeezezza nti okulonda kuno kubadde kwawufu era nti bakkiriziddwa okugenda buli wamu awatali kukugirwa babyakwerinda kyokka beemulugunyiza ku mmotoka ezitaliiko nnamba obwedde ezeetala. So they should arrest such people who are moving with the numberless vehicles. Wadde enkuba etonnye naye abantu osanga batiisibwa olw'amagye amangi. Abantu okubeera mu mamotoka ate nga tekuli number plate. Emmotoka tuzirabye muno eziriko number plate embike. First, the heavy deployment has scared some of the voters. The turnout has been a bit low in most polling stations. Omwogezi wa poliisi mu Kyoga North Jimmy Patrick Okema ayogedde ku bantu abakwatiddwa mu kiro ekikeeseza olwaleero okuli n'abagoba ba bodaboda abaleeteddwa mu kitundu kino n'abantu abalala 2 abakwatiddwa n'ekiveera kya ssente nga bagulirira abalonzi. We found them with money. The balance they had was worth 150,000 shillings and a list of people whom are believed to have received. Kyokera wabaddewo akavuyo mu kifo ekironderwamu ekya Wanglobo nga bwano okulonda kuyimiriziddwa olw'ebigambibwa nti wabaddewo okubba obulolo ab'oludda oluwabula gavumenti okuli Jimmy Akena n'abalala katono bali matereke n'akulira ebyokulonda mu kibiina ki NRM Dr. Tango Doe wakati mu kweyogerera amafuukuule. Went with the five of that 50-50, making it 250. They went and I don't know how they did it. They brought it back and pushed the thing in the what? In the box. The president was talking about this issue of rigging. Now look what his party is doing. We've not had any aspect to deal with ballot stuffing or grabbing ballot papers. Bweziweze essaawa 10 okubala obulo ne kutandika. You can see the mood behind from preliminary results. Abdu Muwonge ne Hudson Apunyo be bakusakidde eggulire lino. Mwebale nnyo abasasi bafe ate ssentebe wa Kereziya Zone e Makindye Kirizestom Wakayamba asindikiddwa mu kkomera e Luzira ku misango egy'okwekobaana ne batunda emmaali y'abamulekwa. Emboozi eyo tujja gikutuusaako mu maaso awo kansooke nkuwa emboozi ey'omukyala alumiriza bba nti amwemulira mu bantu ko n'okumuwanira nga bajja be nga bwe bamusinga okunyirira. Bano ba ku kyalo Namagabi mu Kayunga Town Council. Kevin Nabagala yalumiriza bba Budumajid wa Kikule okumuwemuliranga mu bantu nga wagasa n'okumuwaniranga bajja be nga bwe bakula obulungi. Ajje waka nakugamba ono mukazi akusinga kino gene wasenga omugamba akunoonyeza eddagala biki kati wositula ensonga ezo zezasinga okuntwala ewasenga ne munyonyola kuba yasooka n'amuyita ogwasooka n'akolaki n'agaana kati ogwoku ne tugenda ewasenga bwe tugenda senga amugamba ono gonyonyola ebyo omuyita mannyoko n'asituka n'amugamba nze ndi musiraamu nina okuwasa abakazi bana ate nina ssente zange temuŋŋaana kukola kyenjagala. Bano bakukyalo Namagabi mu Town Council y'e Kayunga kyokka ng'omusasi waffe abasanze entenjeru ku kitebe kya disitulikiti y'e Kayunga ng'amaziga Nabagala gamuyitamu olwabba ono akola ogw'okutunda ebyennyanja okumujolonga. Ekyomulalaasa ku kyalo singa akkiriza ne tubanga tusobola otutuula ku mmeeza ebintu byaffe ne biggweeraawo. Okusinziira ku Nabagala balina abaana 2 ne bba nga tatandise okumusindiikiriza okuva mu maka asobole okuleetamu omu ku bajja be gwasibamuwanira nga Mukama bwe yamubalirako obudde ng'amutonda. Singa naye taddamu kuntendereza mukazi we kuba y'ensonga. Muba naye mu kisenge asigala akuliriza mukazi we. Nabagala bamulagiridde ofiisi ya Collins Kafeero ng'onayisa Kikule okubatuuza mu nsonga. Ye mission gye balina nzira kuva maka aleeta oli.
Nabagala lumiriza bba okubeera omujoozi agabana erisiiti ng'engoye zabipeeyizaamu ew'omugole aziteeka mu kiveera n'azireeta ewuwe okuzimwoleza. Nze ayoza, nze omukyafu, nze ayoza, oli ye tayoza. Tubuulire nti kino ngenda kitereeza, kino nkitereeze, kino nkitereeze bwenti ne bwenti. Ensonga esooka ey'obuyonjo ewaka eya kumulaalasa ku kyalo. Nja mugondera era njamuwa ekitiibwa kye naye naye asigala ampuliriza kuba kyekisinga okudduga. Kyokka kikule olulabye kamera adduse era kafeera amukubidde essimu bw'atu n'amusanga waka ng'enaasanze ayisa ab'ekika saako n'ab'emikwano. Sezaala wa Nabagala nga Yesufu Olima asuubizza okutabaganya abafumbo bano ku maka era kati nga bw'atukkiriza neeyanzizza naye kyembagamba kyembalamidde ngenda kuva wano batuna batubitereezeza ekikulu ennyo obusungu abantu bano bali kuki era nabalengeza abaana bano ababiri kubanga mwagadde bantu muganda agamba enjovu ebbiri wezirwanaga ensolo bisubi ebikola ki bano abaana omukazi yenna kuba mulabira era omusajja yenna addugala omukazi abavunanyizibwa kuddugala kwomusajja. Sawulo okulira yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Okunoonyereza okwakolebwa ab'ekitongole ky'Atwaweza ku ngeri obutonde bw'ensi gye butyoboolwamu kulaze nga kuteeka eggwanga lyattu mu katyabaga. Mu buufu obwo waliwo abavubuka abalima mu nnima ey'omulembe okusobola okutaasa obutonde bw'ensi. Okutyobola obutonde bw'ensi kimu ku biviiriddeko enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ekizibu ekibonyabonya amawanga nga ne Uganda mwagitwalidde. Omuze guno ogukolebwa mu ngeri ez'enjawulo omuli okutema ebibira, okusenga mu ntobazi n'ebirala nga kino kivuddeko n'amataba saako ekyeya okutandika okuyimbya abantu endobaale. Esookera ddala Buyende kyali kibira initial abantu nga tebaaliyo nnyo yaliyo nnyo ekibira naye abantu baatema nnyo emiti nga bagakolamu amanda. Bino byeyolekera mu kunoonyereza okwakolebwa ab'ekitongole ky'Atwaweza okuva ku bantu 2,622 wano mu Uganda mu mwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde okuzuula biki bannayuganda balowooza ebiviiriddeko enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Mu disitulikiti y'e Buyende ku kyalo Kiwaaba Enkondo wali abavubuka 92 abeegattira mu kibiina Kinkondo Multipurpose Rural Produce Cooperative Society Limited abalima ebintu eby'enjawulo omuli kasooli, kawo n'ebirala. Abakozesa ennima ey'omulembe okuyita mu nkyukakyuka mu mbeera y'obudde nga Ahmed Kirojjo ssentebe waabwe bwannyonnyola. Twatandika nga ba farmer group nga tulima kasooli ku local level kaluvannyuma ne tugetinga inspired ne tubeera nga twetaaga obwegassi. Gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo eky'ebyobulimi ekya NADS yabawa tulakita erima n'ensimbi endala ze baagulamu ekyuma ekikuba kasooli okumwongerako omutindo. Tulakita eno tuyamba mu kulimira bamemba baffe aba cooperative ne tufuna kasooli ne tumupakeginga ne tusobola okumukola mu value addition nga tukozesa ekyuma kye twafuna. Agaseeko nti akodi akasinga obunene bye binnya basima n'ebbanga libabiwa ebiyamba okukuuma amazzi mu ttaka mu kiseera ekyekyeya nga basimba n'emiti okutaasa embeera. Tukola afforestation ne tusimba emiti ku boundary z'ebibanja byaffe. Waliwo obunya bwe tusima bw'okasima n'oteekamu emmere ekirala ne bwe kikuba kitya akanya ako tekakola ki enkuba olutonyamu bweti akanya kakola ki kakuuma amazzi. Asibye gavumenti okwongera okubakwasizaako nga balina n'enteekateeka ez'okulimataniisa omutwalo mulamba. Gavumenti eba eyongeddemu ku by'obulimi n'ekyongeramu amaanyi ekintu kigenda kutambulira ddala ensi ejja kubanga ye leading producer mu agriculture. Funyewo ebintu bingi mbuzeemu ebibanja eby'enjawulo. Kulambuddeko ne ku faamu ya Muzeeyi Aspanansi Waibi gavumenti nga yita mu NADS gwe yawa pampu ekozesa amaanyi g'enjuba gy'agambye nti emuwonyeza nnyo ekizibu kyekyeya. Irrigation eno ejja kutuyamba nnyo singa gavumenti eba eyongera okutuwa ebintu ebifaanaganako. Niwo bw'oyenda okulima ekintu oba ozira pampu esobola ofukirira ng'era biba bikalawo bukale. Ayo bwe twafuna tekinologi eno embeera waka yakyuka. Abamu ku bakulembeze mu disitulikiti y'e Buyende okuli Pascal Babalanda
ne Hassan Waisuwa beenyumiriza mu nkyukakyuka ereeteddwa abavubuka wano mu kitundu. Tubadde bubi nnyo mu byenjala n'obwavu nga bw'obubadde obuliza. Tetunaba kubeera bulungi naye tugenze nga tunyonyola abavubuka baffe baveeyo bakole emirimu. Nsaba gavumenti ikkirize tutunuulire backbone eno tugiteeseemu kyenkana kitya tusapootinga abasinga obungi. Adrian Balewanika yakusakidde eggulire lino ku Rabkedde TV. N'emboozi eyo kkiriza tusooke tuwummulemu katono tudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri omuli amalala amanyuvu tovaawo. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Broiler 35 ekirungo ky'enkoko ez'ennyama mwabalunda zileya 10% tumulina abaagala ebirungo bya 20% nabyo weebiri mu bungi. Conversion Feeds Intrago tusange mu maduuka gaffe mu ggwanga lyonna. Ssentebe w'ekyalo asuze mu kkomera lwa bukumpanya bamulumiriza okutunda ebyabamulekwa. Nsaba gavumenti okunyamba. Uganda waraji batusako manrame chikona tera tekobuseko season yakuna savu July kuma Mount Papa's Hall usasure kwa MTN mobile money usasura gumu chitundu MTN usasure nega 15 niga stemu kagatano stamu enda munana hasha kwa MTN ufune tiketi yokati wabula kumulyango usasure mitwale 2 yepe mitwale 5 ate meza ya milioni 2 munana July kodi ni hotel mkono mwenda July Nikan Resort Airways 15 July France Africa Jinja Abiri mbili July Maria Flema Saka Abiri mwenda July Afro Club Kasangati ate yoyo noku yingi na mutualo wafujinidwa musente Talent Africa Victoria University Suzu Property Consultants Pepsi Max Uganda Waraji ne MTN. My name is Nasanga Shufra. I'm an employee at B Class.